Amanya Dr. Kapaf, President w'Emigotteko, ng'olwaleero tuli wano mu Lubaga ku nnyanja y'Omutanda Ssaabasajja Ronald Mirenda Mutebi owokubiri nga tuzze okugirongoosa era nga bwe mugiraba erabika bulungi kati emirimu gitambula gigenda mu maaso nga nze President w'Emigotteko nange nze omu ku abo abayitiddwa abasiimiddwa okujja okulongoosa ennyanja y'omukulu Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Mukedde saameka? Twakedde ssaawa 11 kubanga Obuganda we bukuyita tewaba kwebaka tewaba kuzikiza. Bw'ozikiza oba mujeemu ate omukulembeze tebamujjeemera ate ono nga bwe mukimanyi nti takubwako kalulu ate ekyo kiba kyanjawulo. Kusoomozebwa ki kw'osinze okusanga? Sijja kukulembeza nnyo kusoomozebwa kubanga abantu bangi abagagga abeetaaga okuyitibwa okujja okulongoosa ennyanja y'omukulu ne batafuna mukisa. Kati nze sijja tunuulira ekyo wabula kasita tubanga omulimu gutukwasiddwa era ne tugukola kyekisinga amakulu. Nawe ennyanja wagiguddemu ennyanja eyo nga kulaba amasumaati mangi. Anti kaakati nakedde 11 kati ndi mu kumaliriza neeteemu nga pulezidenti. Okimanyi era pulezidenti ojja mukubya nnyo lutalo ng'ate alina amagye mayitirivu agali mu kukwasaganya emirimu. Wakoze sayidi zaawo nnyini. Awo masekkati ekiddo mukirabye tukijjeeko ababadde bayita ku nnyanja eno mulaba ennyanja bwe badde eyimiridde. Mugisanze mu mbeera ki? Ennyanja ebadde mu mbeera nga si nnungi, mukoka, ekiddo, ettaka, naye kati bw'otunulako olabira ddala omulimo nga gubadde gw'amaanyi era waliwo enjawulo y'amaanyi ddala. Mu lunaku lumu mugenda gimaliriza mu muddo gugenda gumalako mu lunaku lumu? Mu lunaku lumu ewatali kulonzalonza kubanga kati wasigaddewo katini nnyo ate tukyaliwo. Kyekisinza obasikiriza okuyonja omwalo akayanja kano? Tekyetaaga
tusikiriza kubanga kabaka bw'asiima bw'abanga asiimye gwazoleya ye weeyitaani aba asiimye yesebo ate 7 Hills benda 7 Hills ago gonna amagye gamigotteko era nga 7 Hills eyo ereese enkyukakyuka y'amaanyi nnyo mu bulamu bw'emigotteko ate era nga mu 7 Hills ndi mukulembeze mu bendo ya Ssaabasajja Kabaka eri Makindi osinzirira Makindi nensaasaanira emigotteko gyonna mu Uganda. Atamanyi migotteko agenda kwebuza kiki emigotteko ye Silaamu oyo yaba yasoma ow'Oluganda akimanyi emigotteko kye kitegeeza. Emigotteko ne ghetto njawulo ki? Emigotteko ne ghetto enjawulo eri wano nti Silaamu oba emigotteko ye motherboard ghetto kwe zituula oba bughetto bwe tuyita bu barracks obutuula ku migotteko kati yensi ate ghetto bwe bu barracks oba bwe tuyita bu depot. Abo abaana abasuumuseemu bagenda ne batandika okuteekawo obubandabanda mu bifo ebyenjawulo mu migotteko naye nga nze ntwala migotteko okusangibwa ziggetto okusangibwa buli kimu. Ekitegeeza buli ali mu ghetto ali mu under you. Bonna bali wansi ate kati osobola okubeera waggulu wa maama wo eno okugambye motherboard bonna bali awo ku chini ya ulinzi yaman. Buchaman ye president wa ghetto omumanyi? Buchaman mumanyi ne gavumenti ye ya ghetto nesimanyi nnyo byekola kubanga ffe twazze kuteekawo njawulo mu ngeri y'enjawulo siyinza kugenda ate ku ssulu ezo nga bw'obimanyi. Kitegeeza Buchaman omutwala emigotteko gye gitwala zi ghetto kugambye ze zizaala budipo obwo bughetto baba baana migotteko. Taba president woyo ate nze president w'eggwanga kakati abo oba babo barracks abo budipo obwo ghetto bo bakola biki? Ghetto bw'oba ng'ogyetegerezza mu nkola eno ey'ekikugu gye tuliko kati ey'omulembe omutebi ghetto zaalema okuteekebwateekebwa kati ffe ne tukimanya nti tulina okuddayo abaana bano bwe bazaalibwa ewali bamaama ewali batate ewali bajjajja ewali abaana ab'obuwala tutereezaawo nga tetunnatunulira buno budipo tuddayo wali eri we byonoonekera we tusinze okuteeka essira kubanga ghetto birabye bibaddewo ebbanga n'ebivuddemu bibala ki kyosobola okulaba nti okuggyako nga bw'olaba nti 7 Hills ezze neeyimusa owulira abaana okuva mu migotteko kira kitu yote abasangiddwa mu dipo ne bajja ne beetaba mu mulimu gw'okuyonja ekibuga kati ghetto ekintu kyafa lwakuba gavumenti yagaana okikola ki tulina kuddayo ku nnono wansi obuzibu bwe bufa tosobola kutandika omanye ekyennyanja kivunda mutwe kati tuddayo wali eri okutangira omutwe okuvunda. Olinga agamba ghetto bazivyewo. Ghetto tezisobola kuvawo nkugambye bu barracks ng'eggwanga liba ne barracks. Abakulembeze ba ghetto baveewo. Abakulembeze ba ghetto tebakoze kimala tebavuddeemu bibala era beetaaga okwesotinganga bo abo tetujja kubatunulira kubanga eno nkuba mpya. Manya nze Kisame Samuel ndi wa 7 Hills Nakawa nga tuzze wano olwaleero nze ssentebe wa atwala Nakawa mu bakozi bano ab'emigotteko ba 7 Hills. Tuzze wano twayitibwa obwakabaka bwa Buganda okulabika nti tuyambako kuyonja ennyanja ya Kabaka ebadde yazika nga yajjula ekitto naye twayiyeewo amagye aga 7 Hills gayonjeza ennyanja era buli ayitawo kati yaba yayiseewo jjo waayitawo olwaleero alabawo enjawulo nnene naye twebaza sooka nja kwebaza aba 7 Hills bonna olw'okuwaayo obudde ne bajja ate n'amaanyi gaabwe ne bajja ne bayonja ate n'ekirala n'okwebaza obwakabaka olw'okulabika nti bwawaddeyo bwatulabye nti tusobola ne butuyita okujja okwetaba mu kuyonja mu bulungi bwa nsi ono okuyonja ennyanja eno. Mwebale nnyo mwebali eddala ate nammwe abazze wano ab'amawulire ab'ebitongole eby'enjawulo abazze wano okulaba nti mubeera bajulizi ng'ennyanja eno eyonjebwa tubeebaza kubanga abantu bamanye nti waliyo ekikoleddwa naye njagala kwebaza ennyo nnyini ddala ekitongole ekya KCCA kubanga kye kitukutteko nga ffe aba 7 Hills okulabika nti naddala Idi Kisaka ne ttiimu ye beebalire nnyo beebali eddala kubanga bino byonna tebyalikoleddwa singa Kisaka teyatukwatako kutuwumbawumba n'atuteeka wamu okulabika nti tukola ekintu kino kye bayita 7 Hills olwaleero. Naye wagenzeeyo mu mazzi omwo? Amazzi sikagenzeemu naye amagye nze kasa amagye kasa gayingira
nange mba nyingidde kati omanyi ffe nawe tuyingira tubulako akola kati amagye gaffe tulina ogamobilizinga ogakumaakuma naye kati kasa ekikoleddwa nga komandi weeri ffe tukkiriza kati 001 Commander Menton agayingidde okubeera ekyokulabirako kati tulaba ani oyo ayinza obutagayingira kati tubeerawo nga tuyambako okukwasaganya ebyenjawulo naye ng'omulimu gukoleddwa mulungi tubeebaliza ddala amagye ga 7 Hills olw'omulimu ogukoleddwa n'obwakabaka okuteekateeka activity eno. Bannamigoteko bonna mwebale. Natuuse wano ku ssaawa zaabadde 2 ez'okumakya naye nga amagye gaatuuse wano ssaawa emu kitundu. Gwatuusewo okubbya omuntu musigire ekifaananyi osanze otya ennyanja ebadde etya ne kati etya? Ennyanja eno ebadde yajjula ekiddo nga bino byonna bye mulaba bino ebiri wano byonna n'ebirala bye batutte motoka nga 30 gamaze okuvaawo wano nga gatwala bino bye tujje mu nnyanja bino. Bw'oba osobola okubasikira abantu n'obalaga kiri n'abaana baabali abalala bakyaliyo ebyo byonna tugenda kubimalayo awo ennyanja yonna ebadde ejjudde. So kati eyayise wano olunaku lwajjo oba eyayisewo ku makya bw'ayitawo kati ekifaananyi kyafunira ddala kyekyo ddala kye twogerako nti ennyanja kati eradde tugijjeeko obukyafu ebisasiro ate wenjagala n'okusabira abantu baffe bannakampala ne bano abaliraanye ennyanja nti twongere okukuuma ebitundu byaffe nga biyonjo kuba kati ennyanja eno ejjudde ebicupa kasasiro owa buli kika. Ebyo ebicupa ne kasasiro bye bigenda muno ne bifuuka ne bivunda ne bikwata ne bimerako kino ekiddo ebimu ne bimerako n'omuddo ekitoogo kyennyini. So njagala kubasaba abantu abeetoolodde wano bongere okukuuma ennyanja eno n'okugiwa ekitiibwa n'environment yaffe mu beetoolodde ebitundu mwe tubeera kasasiro oyo bamukuume ebitundu byaffe bibeere biyonjo twewala endwadde n'ebintu ebirala. Webale nnyo. President Yaman bweyakedde wano ku ssaawa 11 Yaman sooka otubulire embeera ogisanze otya ey'ennyanja? Embeera gye tusanze wano ku ssaawa 11 ebadde si nnungi yadde n'akatini kubanga ennyanja ekiddo kibadde kigimaamidde nga kigiryo gimalawo ate mujjukire nti omutanda yakamala ebbanga ddene emyaka egisukka 8 nga takyagobera ku nnyanja eno naye kati agenda kuddamu okugoberako kuba ekifaananyi ekiraga nti alina okugoberako nnyanja kubanga nnyonjo era ekiddo kibadde kigikutte wano wonna we mulaba wabaddewo ekiddo kyawambawo kibadde kitandikidde wasooka ekiddo kibadde kivaawo woolaba obubaato obwo ne kirya paka sayidi eri era nga bwolaba nti n'ekikyawagamidde wali amagye gali mu kukirongoosaako era nti wanti weziwerera ssaawa 9 ennyanja egenda kuba etemagana. Embeera gy'osanzeewo olowooza obukyafu obubaddewo abantu baneekuuma batya okusigala nga ennyanja esigala bweti? Ennyanja kati nga ffe ab'emigotteko 7 Hills KCCA tugenda kuba tutwala obuvunaanyizibwa okulabirira ennyanja y'omutanda kubanga ekintu kyonna kifa kulabirirwa. Tugenda kuba tugirabirira bulungi tetugenda kuddamu kuganya kiddo obugayaavu obubaddewo ku sayidi emu oba endala ate tuzze tubeere nga tuzzaamu amaanyi nga bw'okimanyi kubanga kabaka bw'asiima nti mulabikeko eri ennyanja ye ate tewaba kuwannaanya ate bwakuwa abakuwadde kati buno obuvunaanyizibwa bukwasizza abantu baabo wansi balabirire ennyanja ye. Bano bonna bagwa mu migotteko gano magye ga migotteko nga bangi tukyabulayo wangi tukyabulako abala bakooye bagenze bali eri bakola abala bali mu kukola abala bakooye bagenze kufuna kakulya bwe bakuyitani nze kimera ow'omugotteko naze wano saa 12 zennyini nga ndi wano kitegeeza amazedde okola obwedda nkola ndi mu nnyanja wansi eragadde gankuma muno gyolaba eno tetukivuga nga bwokiraba tukivuga twakavaamu tukazekazemu kokooye. Kusomozebwa kikosinza okukola okusanga nga okola emirimu gino? Omulimu guno engeri gye ndi wa mugotteko nyumiddwa bunyumirwa naye baŋŋambe nkyankomewo kubanga kali kataka kali ketaaga kusima si kiddo naye baŋŋambe nkyankomewo nkaddemu nkeera bukeezi sifunye kusomoozebwa naye enyiike gye mbadde nnyina ku kyo nfunye essanyu okubanga omutanda yakkiriza gye tulongoose ennyanja eno ebadde etuluma nnyo nze naliko wa bbangawa nga nnongoose ennyanja eno
tulemesebwa naye kati omukisa gwe tulina mu Migotteko 7 Hills batuwadde obuvunaanyizibwa obubeera ku nnyanja tugenda girabirira eddewo nga bwe yali Ssaabasajja addemu okuvugirako eryato yeetaaye kitegeeza olina waddembe buli wiikendi ng'ojja n'olongoosa ku nnyanja bwe baba bampadde obuvunaanyizibwa situlina tabu naye batugamba tukole pulogulaamu nga buli wiiki oba buli mwezi tugiwamu olunaku tusobola ogiwamu olunaku kubanga komanda waffe waali ate naye akagavaamu kati ate omukyalo ono amannya aze Namulindwa Siyana ow'Emigotteko neebaza nnyo omukulembeze waffe okubeera nti akungaanyiza abakyala abanaku n'atugamba temunakuwala wabula munyiikire kukola mukole omuntu bw'akola oluvannyuma agattibwako era yatukubiriza nnyo n'atugamba muyingire 7 Hills era nsanyusa nnyo okubeera nti tufunyemu omulimo era mwebaza ne bannaffe basisita abali eyo oyo tugenda kubeera nga tukusaba abali wansi oyongere nga otukubiriza kubanga ekintu tukyagala olw'empisa ennungi gy'ayina n'omutima omulungi n'ebigambo ebirungi byatuwa kuba tatuwase President Yamani nga tudda ku ggwe akayanja kawedde ab'Emigotteko suubi kye ddala libalina era tuddawa Emigotteko gigenda kuba girangirira ku lunaku lwe tugenda okubamanyisa ng'abamawulire lwe tugenda okuba nga tugironkinga mu butongole eggwanga n'ensi yonna okumanya ki ekigenda Yeah.